Elade banyabo ne basebo amanya gange bampitabira ku Francis. Lero mu video yange njagala kusomesa engeri gy'osobola okuwaayo ebikwata ku mulwadde ow'essimbu. Dokita n'amanya mangu ekyokukolera oba omwana alina essimbu oba talina essimbu. Ensimbu erina emitendera esatu. Okay? Omutendera ogusooka tuguyita mu luzungu pre-ictal phase. Okay? No ogwokubiri tuguyita ictal phase. Okay? Ogwokusatu tuguyita post-ictal phase. So omutendera ogusooka nti twagala kumanya omuntu bw'abanga tanaba kugwa ki ekibeerawo. Okay? Omutendera ogwokubiri tutuuka nti omuntu bw'abanga agudde wansi oba tagudde nti ki ekibeerawo. Okay? Then ekyokusatu nti bw'abanga amaze okola ki okwesika oba okugwa wansi ki ekibeerawo. So abalabirizi ababalwadde abalina obuzibu obw'ensimbu obanga olina omwana alina obuzibu bwe butyo nti bwatuuka mu ddwaliro okugamba abasawo ki ekibeerawo nti kibatwalira kibakalubiza eri obulamu bwabwe. Naye kati mu video eno njagala kubasomesa engeri gy'osobola okwogeramu omusawo n'asobola okutegeera mangu. Naawe oba olina omwana alina ekizibu bwekityo nti eno engeri y'osobola okukola ki okulaba nti omwana alina ekizibu oba talina kizibu. So omutendera ogusooka nti waliwo gye tuyita before omwana nga tanaba kwesika ki ekibeerawo nti abalala babeera naki bayinza okufuna akamunguluze. Okay? Ayinza okubeera nga omutwe gumuluma nnyo. Okay? Waliwo n'abalala nti babeera mu kiyita confusion, ne babeera confused. Okay? N'ekirala mu luzungu tukiyita aura nti omuntu obanga tanaba kugwa wansi nti asobola okuba nga alaba emunyenye, asobola okulaba maybe kyetuyita light, ayinza okuba nga alaba ekisolo oba n'atuuka akaseera nga ebintu bikola ki. Kale nga waliwo sayini gy'asobola okulabirako then ekintu ekyo nekimala ki nekimukwata. Okay? Egwo omutendera okukola ki ogusooka. So bw'obanga ogenda mu ddwaliro oyogera n'omusawo nti olina okumugamba ebintu ebyo nti bijja kukuyamba nnyo kubanga omusawo ajja kumanya obulwadde obusumba omwana wo. Okay? Then omutendera ogwokubiri nti obanga yeesika kyetuyita ictal phase nti waliyo omuntu byakola. Kati ensimbu erina ebika bingi. Waliyo ekika omuntu waago wansi ne yeesika, waliyo ekika omuntu teyeesika naye nga just losing senses oba takyategeera ekigenda mu nsi. So eyo phase ey'okubiri nti omuntu abanga agwa wansi ojja kulaba yeesika. Naye kati bw'obanga onyonyola omusawo obanga oli kumugamba omwana alina obuzibu ki nti olina okumugamba ekimubeerako. Obanga yeesika sayidi eno ojja kumugamba yeesika sayidi eno. Obanga yeesika sayidi eno ojja kumugamba nti yeesika sayidi eno. Okay? Oba omwana yeesika omubiri gwonna awo mugambe nti omwana yeesika omubiri ki omubiri gwonna, pozi n'aluma olulimi ne yeefukira. Okay? Then ekirala nti omuntu obanga yeesise nti amala saawa meeka, amala dakiika meeka ng'ali kwesika. Okay? So bw'ogamba omusawo nti ayinza okuba nga amala dakiika oba 2 oba 3 oba 2 ku 3 nti omusawo aba akitegeera mangu. Okay? Nawe alina omwana alina obuzibu bw'okugwa wansi nti osobola okumanya oba osobola okulabirako nti ono omwana wange kyeki atwala biseera meeka nga yeesika. Okay? Then bw'abanga yeesise kyekibeerawo nti abeera nga alina omusuuja oba nga temperature erinnye oba terinnye. Okay? Bino ebintu bituyamba nnyo ng'abasawo okumanya obuzibu omwana bw'alina. Okay? Then ekirala nti twagala kumanya ono omwana obanga omuntu mukulu oba anywa omwenge oba tanywa mwenge. Okay? Yafuna akabenje oba teyafuna akabenje kakamuleetedde bino. So bino bituyambako okukola ki. Then phase esembayo nti tekiyita post-ictal. Post-kitegeeza nga bimaze okubeerawo. Okay? So post-ictal phase tugamba nti awaliyo abantu bwebanga kimusudde wansi oba agudde wansi ensimbu emukubye wansi nti ojja kulaba ng'abeera confused nga tasobola kutegeera ayagala kutambula.
Okay, waliyo abamala ne bakola ki ne bebaka ne bagenda mu tulo ne bebaka nnyo. Okay, nga tebasobola kutegeera ekigenda mu maaso. Then abalala basobola okuzuukuka n'olaba nga bakola ki batambula. So uno obulwadde bw'ensimbu bulina ebika bingi. Okay, so nga maliriza ngamba nti obanga okyali mpya ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala, naye nga bw'ogenda mu ddwaliro nga omulabirizi alabira omulwadde alina obulwadde bw'ensimbu oba osuubira omuntu ono alina obulwadde bw'ensimbu nti omusawo n'okumutegeeza bino emitendera 3. Okay, ng'omwana tanaba kugwa ki ekibeerawo? Ayinza okuba nga afuna kamunguluze, ayinza okuba nga omutwe gumuluma. Okay, naye nga bw'atandika okugwa, okay, abeera atya? Yeesika omubiri gwona oba just side emu? Okay, yeeruma olulimi oba teyeeruma olulimi? Okay, so kino kiyambako nnyo omusawo okumanya ekizibu ki ekisumbwa omwana wo oba kisumbwa ayinza okuba mukyalawo, ayinza okubeera nga taatawo. So bino tubyetaaga. Then omutendera ogusembayo nti ki ekibeerawo ng'amaze okwesika. Okay, so oyinza okugamba nti omwana wange yeesika, obanga agenda kwesika asooka kuwulira kamunguluze, then nekimukwata nekimukuba ki nekimukuba wansi. Okay, so engeri gy'osobola okwogeramu ne dokita n'asobola okutegeera mangu ekizibu ki ekisumbwa omwana wo, ekisumbwa ayinza okubeera w'oluganda wo ng'oyita mu mitendera 3. So obanga okyali mpya ku channel yaffe tugamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. Kambale mu video yange eddako. Mwebale.